yajjukira ng'akyali muto waliwo akaana akajja mbukazanyeko naye yali Nezha ng'akyali muto ku kyalo. Kati abazadde bali tebaagala abaana baabwe bazanye ne Nezha nga muto. Bananga ekisodde kyadduseeyo buli omudduka ne bajja ne baddusaawo omwana. Temunjagala. Kati bambi yakula kati bali bamukuba ne birangi musaatu ng'akyali muto nga tebaagala abaana ato tebamwagala. Era ye yakula mu mbeera yakubeera yekka kyamuleetera ennaku emyaka gyonna ku gino mpaka gy'alina. You'll be able to banish demons with us and earn their admiration. Why would I do anything for them? Kakati lwaki neetaaga okubeera n'abantu ng'ate nze bandaba nga dimoni? Dear, you... Mukwano. Ye maama. Time we tell you the truth. Ndowooza ye ssaawa tukugamba ekituufu. Tukugamba ekyama kye tukuumidde ebbanga. Kayino taata asazeewo ayogere. Kino naye atya okikugamba naye actually oli. Oh, right. Nkimanyi oli spirit. That divine strength they find. Naye ng'olina amaanyi ag'enjawulo agatali ga bulijjo. Maama mugezaako kunnimba kumbuzaabuza nendakozesa omutwe gwo. Nze ne taatawo tuli bantu ba bulijjo kata tetuzaala batya ekibi oba tuzaala bata demoni. Naye ng'abantu abalala bampita demoni. Lord sent down to the mortal realm. Supreme Lord oli Katonda yaweereza imoto akukuume wano ku nsi lwa nsonga gw'oli mwana wa njawulo. Bulijjo ndi mwana wa njawulo nga simanyi. From harm, and they'll surely return the favor, embracing you as one of their own. Kakati obuzibu bujja kujja ku kyalo eyo ogende ku kyalo bataase bajja kukitegeera nti oli wa njawulo nga wayise emyaka 2 oluvannyuma lw'ebigambo ebyo. Nga wayise emyaka 2 firimu ngisumuludde. Kati katwolekere yajja ayita mu kyalo mpolampola mbodoro bweti. Laba kyakoze wano mazima ddala. Kakati kino kibeeranga kudya piisi ya cake. Effumu lye libeera wano yalibbako limoto nedda. Kati bakyalimu enensi eno ey'okusiiga eya paint. Yakuba ebifaananyi kati mulage embizzi nejja neyeekwata mu nnyindo ekuba omwasi. Firimu njanjudde etandise. Embizzi bwekuba omwasi kyusaamu sokozeeko katono emabega bino nga tebinayonooneka bisona soko bizza emabega. Bakyali mu training.